Ate nkyalina virgin. Wanji? Kyalina virgin. Viola. Okyalina embuzi yo? How old are you? Olina emyaka emeka? Ndi mukazi mukulu. Oli mu 20s? Yes. Kale nga 27. Mukulembeze w'abantu. Not really. Kale katuuze kambuze kino. Okyalina embuzi yo? Yes. Tunula mu kamera bannange. Okyalina embuzi yange era. Tewegatangako? Nali njagala kigezaako naye nenkireka. Viola. Soko mpewa n'engalo. Viola, tewegatangako na musajja? Segatangako na musajja. You still have your boat? Yes. Wali ogezezaako? Sikigezaako nali ngenda. Kugezaako? Kugezaako. Nowe gwayawukana naye? Neneekuba. Ate nga naye ali virgin nga fena tuli virgin. Kyukamu. Banga agira booti. Booti. Kakyukamu booti. Kyukamu neera booti. 360. Kati nyenyamuko. Kati agoge masimu agagenda okunkubira. Omwana talabangako musajja. Situka Viola. 360. Booti. Banyenyezemu bulungi awo. Okuba shoti ennungi eyo. Banyenyezemu bulungi. 360. Ddamu okyuke booti mu maaso. Turn around. Ako kantu kange nze nkoze ntya? Nze nkaleese kamagulu meeru. Nze nkatandise. Munviire ku content. Okay, nkwaniriza ku Celebrity Track Extra yiji ogamba otyo mulungi atulaba kanso nti oli bulungi bitambula bitya kwasaganya gitambula gitya. Olunaku olwaleero lunaku lwa kusatu wano mu Uganda tuli mu kye bayita summer. Tuli mu summer ye Uganda kasana kaka mpola. Batali mu Uganda mwe bali okubanga mukwasaganya emirimu eg'enjawulo. Kati kamera tunde mu kamera 7 abakozi 82 be bali mabega wa kamera. Olunaku olwaleero omukyala gwe mbaleetedde kigambibwa mbu omukyalo ono ayagala kwesimbawo eruziro badde kabadde kaputi emuse aga kwesimbawo kansala. Yes. Naye bw'otunuulira omuntu ayagala okwesimbawo eri abantu naawe ojja kukakasa nti ono yazze kukolera abantu. Kigambibwa mbu y'omu ku bawala bano abatakkiriza kubalira bbanja. Jitakiriza kumulira bbanja bino mutwala abasajja mu nyumba n'omulira ebbanja. Kigambibwa mbu omusajja atalina milioni 10 kudda waggulu togeza n'omukwana. Bigambo byatera okugamba abantu milioni 10 kudda waggulu. Biragera kubanga tubuulira olunaku olwaleero katebe ndine mwana muwala Viola Namutalu. Yes. Namutalu mba mwedira nte. Kati mwedinda nali nebuuza abeddira ente. Ente mba mwedira eriwa? Ente nnyingi waliwo etaliiko mukire eyo yennyini gye tweddira. Mwe bakatongole? Bakatongole. Hano bavandimwe. How are you? Ndi fine. Wow. Obuntu obw'omumanyi ombwagala obwo. Bulabikira bulungi naddala ng'omuntu amanyi oge malungi ng'agago. Waliwo ababuteekamu n'ogamba taseka. Nanyega bunyezi. N'ogamba Mukama atuyambe tasekera wano. Lwaki ate? Kati ate abalabika obubi nga babwambadde babutwaliza ebweru. No. Abakyala nga bano bavayola balina okwambala. Ugamba otya mukwano? Sigamba ogamba otya. Buli butya. Obulamu bulungi. We bali kunyirira. Olina kye bayita thigh power bambi. White thigh. Ali ku kamera njagala otambuze ku kyenjogerako ng'olaga. Ate otambuzeeyo. Tambuze eno close up. Yesigalewo kati ng'otambuza ng'obala. Kati ntandikire wansi ku bugatto. Waawo. Obuno obugatto bayita batya? Buna. Zara. Zara munawulira wa bei namulya ne mu nsawo z'abakyala batunda Zara. Waliwo ne perfume bayita Zara? Waliwo ne perfume ze bayita. Oyambala brand? Nyambala brand. Kati nga tebayita Zara. Eri mu sente nga meka Viola? Eno si ya bei nnyo, just ya mitwalo 6. Oh my God. Viola kintu ng'okipise nnyo waggulu. Engato emitwalo 6? Okutta emitwalo 6 ekyala embigere? Si bei nnyo. Si bei nnyo. Kyekikugambisa nti ogule engato emitwalo 6 ate nga nezino zirabayo waliwa bayita batya eri mukajja tiziriyo engato bweziti twakigwaga nti kanyambale bweti anti nawulira nga gye mpuliramu emirembe
ngeri comfortable Viola si ya bei nnyo mukwano mitwalo nkaga si ya 600 emitwalo nkaga eza Uganda 600 eza Uganda ozirinyemu wano wansi mbigere yes sir katonda wansi gwe Viola wanze sirika gwe totandika kwetega bagagga owayi oyambadde engato omutwalo nkaaga twambuke waggulu ku thigh power kati bannaye omukyalo ono alina ekisambi ekyeru nabagamba omuddugavu yafa twamuziika yes kati njagala nkubuuze kino ekibuuzo Viola nga twakatandika wakwatako mu kizigo basikiniyo sikini yange ondaba tokwatako mu kizigo wazalibwa bwoti ng'oli mweru abavandimu abasinga tuli beeru oli muvandimu ovuga ekinyarwanda nkivugisa osooka obuvuzeeko mu kinyarwanda sijja kubabuuza tuvuga kinyarwanda muli muti eyo basebo muli muti eyo twogere olulimi luno olwa wano naffe tuli eyo lwakuba twesibye eno nze matovu maana by the way nno ndi mukazi muganda nze matovu maana obadde okimanyi nze namutalu Viola namutalu weddira nte abasinga okweddira nte bavaawa by the way no divorce olaba katongole omutongole by the way divorce ndi mukazi muganda wow yes tata omuganda tata wange muganda yani tata wange oba tumuleko oyo kale naye wante ne mama wange Wambogo mukazi Wambogo ewama mu kyalo kyamwe kiriwo Namagembe ewo wakyagulanyi Namagembe sigeza Kyagulanyi oba omuyita otya kojja ndowooza abeera kojja kuba naye yeddira Mbogo nalabye ekipande ekyo kiriko kala ya red kiriko kala ya red kuliko kala ya red naye nze ndi independent anti kyeŋŋamba era wataddeko red anti nataddeko red wandisize nga kya white anti nataddeko red kubanga era ne ku Uganda flag red kweri olinako kala meka ku kipande ekyo ninako kala bbiri no ssatu kuliko red black ne white kigeza nti oli independent yes waliwo ekibiina wano ekikozesa red okimanyi ekibiina ekikozesa red yes kiba kita batya that is NOP NOP yes okimanyi bulungi nkimanyi mukulembeze waakyo His Excellence Principal Wine Kyagulanyi. Oh my God, ulire essanyu lyayogeza. Kakati bannange tuline beautiful Viola olunaku olwaleero. Viola njagala nga tetagenda ku side ya politics. Yes. Obulamu obwa bulijjo abakyala kati waliwo kintu kyogedde nno ngamba oyambadde engato ya mitwalo nkaaga. Kyekifuula omukazi okubeera ow'ebbeeyi mu bulamu bwe bwekyolaba. Noga nti omukazi kino kye kimufuula ow'ebbeeyi. Nze nganze ku ntegeera yange mmanyi buli muntu wa bbeeyi mu capacity yonna gy'aba alimu buli muntu wa bbeeyi. Yes. Wali otunuliddeko omukyala n'ogamba nti naafulumye baba mukadde mukazi munaye naye afulumye. Of course omutunulira n'ogamba nti afulumye naye yes yeba enfuna ye naye era nga bangi nnyo bafuluma ng'era bafulumye. Gwe ssente gwazeeteekamu oba olinayo sugar daddy? Ebintu by'abasajja byo mbadde sinabirowoozaako. Layira? Yes, mbadde nkyafu kasinga kukolera bantu. Kyogamba tolinayo musajja? Mbadde sinababirowoozaako. Ava ku kyokubirowoozaako Viola. Wano tukolera bantu. Yes, tukolera bantu. Kyokolaba abantu mbagamba. Kyetugamba. Tunafuna omusajja adda kusumbu. Mbadde sinamufuna. Oli wekka? Yes. You are independent? Yes. Noyambala engato ya mitwalo nkaaga? Yes, ebo. How do you make it? Mukikola mutya? Like how do you do it? How do you mingle to get money? Tuyiribanga abantu abalala tukola. Ng'abantu abalala bonna. What do you do for a living? I sell shoes. Tunda engato? Yes. Nsundira wa? William Street. Zino bwe ziti? Yes. Ez'abakyala oba n'ez'abasajja? Ez'abakyala. Sandals mostly. Tunda sandals. Esente zino z'oteeka mu business. Amanyi ebiseera ebisinga bwe tulaba abawala abo liragamba nti omuwala tomweteekako. Oyo akati alina abasajja waliwo yamukolera bizinesi waliwo apangisa wasula waliwo akola kino gwe ebintu bino bikola otya wakati nga tolina musajja? Wakati nga sina musajja omanyi mbadde like mu bulamu bwange ebintu by'abasajja mbadde sinabirowoozaako sijja kulimba ate sinabigenda mu nnyonyonyonyonyo. Wali ogezezzaako ku masajja like experience ntono? Experience entini.
Nayagalako. Naye ne stopping. Why? It wasn't adding up. Kati omuntu omusiigira ekifaananyi. What happened? Wakati bw'ogamba nti ebintu basajja bino bigenda kitono. Meaning waliwo ekintu ekinene kyaga kati kino kanakite. Sina kintu kinene nnyo kyaŋŋaana but I just had to let it go. Nenkivaako nenkivaamu. Baakumenya omutima? Tebamenya mutima, not really. Just not stopping. Kati wabaawo cause? Sina cause yonna. Wakera kumakya omwana w'omwali n'omugamba nti ngenda ntuzitibire. Yes, because all of us we were young and a relationship like. Wasembadde okubeera n'omusajja emyaka ng'emeka emabega? I think it's now like 6 years. Emyaka mukaaga emabega? Yes. Okusemba okubeera n'omusajja? Yes. Emyaka mukaaga emabega? Yes. Kyekyo. Myaka mukaaga emabega. Ebbanga lya myaka mukaaga wano wonna obaddewo nga tolina musajja? Sina, ne kati sina. Ne kati tolina essaawa zino? Yes. Okikola otya? Okikola ntya? Like omubiri guno ogulaba gwetaaga buli kaseera guba guyoya at least gubaako kye guyoya. How do you make it? Eja mwejirya mbere kyogaye nga teguyoya. Tunula wali nti ugambe nti ogwange teguyoya. Omubiri ogwo teguyoya. I don't even think about it. Sikirowooza nako wadde. Tobeera onoloza ku musajja? Nga mulowoozaako bati. Nga just ekintu nekikusiba n'ogamba naye nandigize nampita tinenfuna mpuubayo at least. Myaka mukaaga ng'oli awo tolina kito. Nga ndi awo. Ate nkyalina virgin. Wangi? Nkyalina virgin. Viola, okyalina embuzi? How old are you? Olina emyaka emeka? Ndi mukazi mukulu. Oli mu 20s? Yes. Kale nga 27. Kulembeze w'abantu. Not really. Kale katuwuze kambuze kino. Okyalina embuzi yo? Yes. Tunula mu kamera bannange. Nkyalina embuzi yange era. Tewegatangako? Nali njagala kigezaako naye nenkireka. Viola. So kompewa n'engalo. Viola tewegatangako na musajja? Segatangako na musajja. You still have your goat? Yes. Wali ogezezaako? Sikigezaako nali ngenda. Kugezaako? Nowe gwe oyawukana naye? Neneekuba. Ate nga naye ali virgin nga ffenna tuli virgin. Netulugamba abazadde baffe tuyinza okukolamu ensobi. N'okireka? Nenkireka. Okuva ku olwo tewegatangako na musajja? Okuva ku olwo seegattangako na musajja ate era sigenaako mu kikolwa kyonna ekituleetera okulowooza nti tugenda beerako mu embeera. For real? Yes, for real. Omanyi bino ebintu omuntu bw'atulaba ayinza okulowooza tulimba. Kati bagenda kugamba akakawalaako kalimba batya abantu nti tekatekegatako na musajja yenna. Bannange kati Viola tugenda kubanga tumuleetamu episodes nga tunyumyamu ku mboozi ezimu. Yes. Kati tuli ku mazima reality. Yes. Omanyi wali nze sinaba kukkiriza kikyavuga mu mutwe nti at your age nendabika yongo bwovuga ku short singo abantu bamulabako bulungi zino ezawano ono omwana badde atyanako tulabe tumulage kuva wansi mpaka waggulu at your age. Yes. Newoolabika n'embeera gy'olimu oli muwala alabika obulungi. Yes. Buli musajja gwe yandibadde akwamba atya nti omuwala n'embeerako naye at least mukama aba amaze ebyange nga bw'olabika. Tewegatangako na musajja yenna? Seegatangako na musajja yenna ate sikirowoozaako. Kubanga tebasaanidde abasinga. Tebasaanidde? Batya? Oyagala musajja kika ki agenda okukulya? Agenda okunja? Yes, we are open. Ate ogambye abamu tebasaanidde. Anti ndaba byonna byakumala budde like I don't have time to waste kale. I'm too serious. Bakwana? Of course, definitely bankwana. N'okubagamba ki? Nedda saagala mbadde siri mbwetaavu. Oba okukwanibwa? Yes, mbadde saagala siri mbwetaavu bwosebo. Omugamba otya? Katugambe nzize nekwana. Yes. Nengamba nti Viola nyabo mpulira
ondabikidde bulungi anti wetutandika nandyagadde okubeerako mukwano gwo kati mmaze okuapproachinga kati nze nkwana kati onziramu otya obadde ogamba kisebo naye yentunula anti ekyukamu kuba byobuŋŋamba mba kale tebinnyumira bulungi Viola no nabadde manyi ojja kuba mwangu togenda beera mwangu ekisookera ddala tugambye akyalina ki embuzi yo oyimirira ku magulu go n'okakasa abantu nti nina embuzi yange embuzi njirina abaana ennaku zino muzzaako embuzi sina mbuzi gye nnyinza kuzzaako nga seegattangako na muntu kati nzizeeko eriwa muleke nzizeeko eriwa nga seegattangako na muntu mba nkola ki omanyi katonda ono ali mu ggulu eyo tulowooza nti ali mu ggulu asirise naye ne betwogera aba abiwulira nti muba mumpaayiriza ate abiraba ate abimanyi layira nti wallahi kolaba oti kona kulwewoti wallahi njagala okole bwoti lindako nze nkugamba ekyokukola njagala bagamba atya mu lusiramu wallahi kati yogera wallahi billahi kala ndayire mu ddiini yange eddiini eriki wallahi oli muki ndi mukazi mu kristaayo njagala okole bwoti ati tolyanguyiriza gamba wallahi divorce n'abandaba nina embuzi yange seegattangako na musajja wallahi divorce n'abandaba seegattangako na musajja ninaki nina embuzi eyani eyange kigatte wamu tokigatto kyawula bajja kitematemamu batubuzeebuze nina embuzi eyange okyaliko embuzi yo yes tewegattangako na musajja yes katonda wange osubira bagira batya nakabege yeeriwo embuzi ebe ekyali bajja wakatwe abatulaba essaawa eno kati nze ekimanyi waliwo abasajja baleaga kino ekibala kati bwetubeera wano newavaayo omusajja n'agamba yishiwala nakirya naawe ati waliwo abeesoma bibaamu nti nakirya kati uganda nga kayimba ka Bruno Keke yayimbira dola nakulyako kati ekyo tekikola mawulire nze amanya ekituufu omutima gwange like newooleta abantu 10 nze amanya omutima gwange like of course nze omuntu nga nze bulwayo bantu banneegwanyiza tekisoboka yes lwaki obagaana ati mbadde sinnaba kubeetaaga era bwe nnaabeetaaga bassebo nja kubajjukiza nja kutuula ne wa divorce mbajjukize nti kati mbeetaaga yes naye kati mu kaseera kano kati of course sibulayo abo bantu ng'oli akulinako omukwano ng'akulinako omukwano n'ogwakajjanja n'ogamba naye omukwano nga olinamu akajjanja buzibu ki mukwano baleeta olujanja yes abo tebabulayo waliwo abasajja bajja n'olujanja yes ogamba naye apakinze makex wali makex kati tunuulire abasajja makex yo gigobeddewo tunuulire kati ebyetaago byo requirements omusajja alina okukwana Viola alina okujja ng'ayimiridde atya omusajja alina okunkwana tusooke tudde ku byobulamu obwa bulijjo just tumuwa byeyalina okujja nabyo ng'ajja yeetegese edda we nalinga nkula nalinga ntagala nnyo abasajja balina emmotoka ez'ebbeeyi emmotoka ez'ebbeeyi tugera ku ddoboozi Viola edda nalinga njagala abasajja balina emmotoka ez'ebbeeyi wakula n'obavaako naye kati we natuuka aliwo yaliwo omusajja olina okuba ng'oli financially stable yali atya nze naawe okugabana ku ssente ezo alina okuba nga ali well off financially stable ng'alinamu ku ssente si bu ssente ng'alinamu ku ssente kati divorce nga bondaba neetaagamu bu ssente oba muntu ng'alina tekisoboka can it happen tekisoboka golaba otya tekisoboka nange nkulaba kati tuli wano ffenna golaba otya neetaaga muntu atya kyamazima wetaaga omuntu kati ng'oli gwegambye alinamu kasente kati oli kyugasseko kiri nti sente ze nemukola mutya naazimpa nakwata sente ze nazikuwa of course kubanga nina abaana bangi nnyo ab'okulabirira
Oyina abaana okulabirira. Oyina foundation. Ninayo naye is not a foundation. Baana ba family. Oba babo. No. Like nina abaana abandiko. Like I'm responsible for them and ogwa balabirira. Yes. Kati omusajja bwakwata sente yakimanye nti omukazi gwakwanye ayina balabirira. Yes. Mama ujali. Mama wange. Tebali. Ate muzeyi. Tebali. Ne jebali. Wano mu Kampala. Tebali. Nenga jebali balamu. Tebali balamu. Kati ku sente eyo omusajja gyayina. Yes. Aba family kwe bali. Nedda teriiko family. Family munansonyi watemuliiko mukwano kusenteza omusajja wange. Gwogenda ofuna. Gwe ngenda ofuna, gwe njo ofuna. Sente ya musajjawo na bizibu byoggwe. Yes. Kati nga bwakwata million 10 asooka nazikuleetera ne muzitematema. Of course oba ino zireetera mami nazibala. Embuyera sola zibala. Nankuyambako. Okola ki? Okuzibala. Omanja azijje. Yonna gy'oba ozijje. Zirete bulesi tuzi. Omusajja bwafuna sente ye. Asooka kujjako n'anoonya omukyala we Viola. Of course. Tubale sente zange. Kati ogenda zigattako ki? Kuzibala manye nti wazifunye. Lwaki abawala b'e Kampala esente eno ebawunyira bulungi nnyo? Sente ewunya bulungi naye like bw'oba ne sente bw'olaba ku sente there is the way you become happy. Nosanyuka. Esente ereeta essanyu. Ereeta essanyu. Bannaye tebabalimba. Obwavu tebuleeta ssanyu. Kabaddiremu. Tebabalimba. Obwavu tebuleeta ssanyu. Tebakibalimba. Essente yesinga oleeta essanyu. Ate wagamba nti omwavu ayagalwa nnyina. Kituufu ddala. Ne maama wo takwagala. Ne maama olumu akwekyangira nolaba nga yenyiizanyiiza lwakuba alaba oli mwavu. Naye nga yakuzaala. Ne maama kutunulya bwati. Ng'omuleeta obusungu naye nga yakuzaala. Essente ewooma. Neyenyiiza nga alina ekyokola. Yenyiizaawo bwenyiiza. Nayenyiiza ayinza n'okulekawo omudiiro ng'otudde. Kati wabaawo ng'alinako omwana omugagga mukwano. Oyogera biki? Omwavu oyogera biki? Oteesa biki? Toteesa ne ku nnyoko toteesa. Ng'omwana omugagga waali. Ng'omugagga waali. Tuula ebbali. Omugagga. Mukika. Naye wabula. Bw'owulira ku ssente owulira otya? Sente buli omu. Buli omu anoonya abeemuko n'akasente. Buli w'owulira ekigambo ssente ki ekisinga okujjira mu bwongo? Buli lwempulira ekigambo ssente nze mba mpulira bulungi ne we nziwulirako buwulizi. Nga nadde si zizo. Wadde si zange mpulira bulungi. Essente adde si zizo. Mpulira bulungi. Kati ate newe neebaka wano nga ziri wano nga tuli wansi. Ekituufu mpulira obulamu nga butambula. Essente ng'ekuli wano toleeta musajja. Ate toleeta musajja. Ate nina ssente ate oleeta omusajja. Lwaki mba nsumbuwa Katonda? Totwala byombi. Katonda bwakuwa omusajja nga ate ssente tewali. Ate Katonda tagenda kunkuba mugowe gutyo. Katonda yonna gy'oli ondaba nkisabira leeta ssente. Omusajja ne bw'osooka n'omuleka. Naye bw'oba oleese bibiri ng'alina ssente n'omusajja. Osooka kukwata ki? Alhamdulillah. Bw'ajja ne ssente omusajja bw'akonkona ng'alina ekisawo kye ky'essente awo. Osooka kwaniriza musajja osooka kukwata kisawo. Nsooka kusitula kisawo kya ssente. N'ekiteeka mu nnyumba. Ne ngamba wangi bebe. Kati ogenda yingira. Osanamubuuliza ku mulyango ng'ekisawo kiyingidde munda. Kiri safe. Kati ne bamukuba essasi wabweru awo. Ng'akyali ku mulyango. Naye ng'ekisawo okirina. Osooka nozaawo oluusi. N'essasi terinza mukwata. Ate ATM machine yange ate essasi erikwate. Weteekayo. Abasajja bafuuka ATM machine. Of course. Yes. Buli walaba omusajja alinamu ku ssente omulabanga ATM machine. Birabanga mu mikono gyange babiŋŋamba. Kaziwandagaza. Kubanga kati bo balina abasajja ate kati nze sirina. Babeera banga. Naye kati buli walaba omusajja omugagga gw'owulira otyo. Nze abasajja bagagga. Mbalaba. Naye just mbatunuulira butunuulizi. Oba olinza ajja kukwane. Nga ninza ajja kukwane. Manyi twali abawala abakwanira abasajja. Osituukawo. Olinda ki? Sisobola. Nkukwane nkugamba nti. Nti njagala kuwa.
Kuki? Omabanga yennekumidde omusajja agenda okumpasa ate nkugaye njagala ku. Omusajja agenda okukwasa agenda vaawa. Omusajja n'omugamba bugambi nti ssebo njagala. Emisinde gyaleeta mukwano. Okunti Emotoka agireeta yali mukano bakayita oba batya. Akabuuka. Allahu Akbar. Wena bwali osubizaako najja nga dduka. Temanyi na biti. Ekintu ekyo tekimanyi na bitiibwa. Mama. Obasanga badduka nga dduka emisinde mu motoka. Nolowooza igenda kino mulwadde. Nolowooza alina kyagenda okukola. N'omugamba ssebo bwangu nga bwasusse. Nabadde nnimba. Walina gwali okigambyeko. Nagezesa. Wamugamba ki? Kiyogera wamugamba ki? Hello. Bebe yajota tendi. Usibe bulungi. Kati mbadde kumisinga. Njagala ku badde njagala nambuuza aha nemugamba badde njagala sakyogera. Wamugamba njagala. Yate yakimupa wakimala. Sinze alaba omusajja omukulu ajja abuuka. Yali musajja mukulu. Kati waliwo omuntu ayinza okukwana nga mwana muto. Abavubuka. Abavubuka bavubuka. Bona banekuba kiwoowo kyange ndi wa tabbu. Ntera mbalabeyo. Njetera okulira ekyemisana eyo. Sagala abaana bato. Oyagala musajja emyaka nga meka? Emyaka kanjirekera njagala muntu nga mukulu. Sagala abaana bato. Kati ffe tusinikire muli ebinnyo. Divosh kati oli mwana muto. Kunze. Ne bwoba onsingako emyaka. It's better n'ofuna omusajja nga akusingako ng'emyaka like 20. Yes. Kati oyagala nga abali mu 40s, 45. Naye ano 45 enaku zino kyali myaka ku basajja. No, like ososanga n'oyo ng'ali mu 40. Divorce kati sakwagala mu buka wa 20s. Mba nkolaki? Bulumya omutwe. Nga kanumya emitwe nyinza n'okakuba emiggo. Twagala muvuka kuzanyazanyirako. Onzanyirako kuki? Watuse ku level enzanyirako kampambane n'abakulu. Ate wali omuvubuka nga yakola omuggo. Omuggo? Ng'ensonga zimanyi bulungi. Ziri. Bintu by'omuggo ebyo. Waliwo abawala bagamba. Asofunayo omugagga omusajja omukulu ate nga alinayo n'eka boyfriend akamulya. You can get 2 in 1. Osofuna omusajja nga alina buli kimu. Saakuba na ssente ate mbeere n'amaanyi g'ekisajja naawe. Anti amaanyi g'ekisajja ebyo bakasuku byagamba mu ddakiika 2 abamaze. Yes. Kale ate lindako. Abakazi mwine n'eŋŋombo. Mbo ate nze bwe mmala. Naawe tulina okumalira ku mwani yakibagamba. Sebo, kati ku nsonga eyo buli omu aba alina engeri ye. Ati mbw'oli omusajja ye bw'amuga nti ddakiika 2 zaffe 3 nga nze nmaliriza. Lwaki omukazi ye bw'atuuka kw'ensonga ng'olemezaamu nnyo ate nga naye aba agimaze. Ebiseera ebisinga abakazi muluwaawo weekakabe. Kubanga era kituufu nze nange awo mba mpulira obulumi bw'abasajja kubanga n'abasajja nabo bantu nawe omukazi baneemugezeeko okwanguwa temumenya basajja. Abakazi waliwo ekigezi omukazi asobola okwanguwa. Mugezeeko bannaaye museetinga emayindi zammwe temubeerawo nga muli ku bintu ate nga mulowooza musule ku ekyo. Mbwalowooza tugenda beerawo essaawa 2 nga tuli ku ekyo. Banaye nammwe mwanguweeko. Nze dda omwana yali anzitidde mu nnyumba namuddukako. Ng'oli mutiitiizi. Lutunya. Omwana olumanyi oli omwana muttemu. Yaligenda mu fridge n'aleeta ekicupa ky'amazzi kino enzo n'akiteeka ku buliri wano ebbali. N'anywa. Nanga kati nywako. Ngenda wega munguluzi agenda kunzita. Wagendayo tosobola. Ate ebbanga lyange linegerera sitteeka nti njafiira ku. Ate n'abasajja bannaye bw'oba owulira nga toyina bulungi maanyi bambi. Teweekakaba nnyo. Njagala kakasa. Teweekakaba. Ati bwe mugenda twogerako. Nze sikyagamba bantu like kanyumyeko kano ka story kateni. N'omukwano gwe yaŋŋamba. Omusajja yamugamba ndi wa ddakiika emu. Naye omusajja yamalako ssaawa nnamba ng'omusajja ali ku nsonga.
ng'oli omuwala yakataafe. Nkugambye omuwala kataafe. Yaja ne mujjako. Yakuba essimu n'akubira mukono we n'amugamba. Naye nga nfa omusajja anzita nga ffenna tuli awo like they are my friends nga ffenna tuli awo n'ateeka ebiwozi by'abawala ebiwozi by'abawala akyali eri n'omusajja ku nsonga ko omusajja n'amugamba okubidde abo bakuyambeko bonna bagambe bajje nga tebambadde empale Mwanajja abajje nga tebalina kaamu. Kati gwe kisinga okutiisa kale ku basajja ng'ogyeko okujja kw'embuzi. Singa okuntiisa. Bwe ndaba engeri n'abantu abamu kale gye babinyumyamu nti like tebinyuma. Ebiki ebitanyuma? Ebyo ebintu. Ebiriwa. Ano nja kubira bwerero olungi. Nga tebinyuma. Nja kubba oluyivayo. Yes. Eki kitanyuma? Nsonga ezo. Akaboozi. Mbute kanyuma. Yali yabikola nani? Simanyi nakumanya. Omuye yakunyumiza? Omuye yanyumiza. Nti binyuma. Bwe nogamba nange sijja genda bintu bitanyuma. Lwaki togezaako? Sijja kwemenya. Tozaako? Njagezaako n'omuntu nga yoyo. Kansoke newe mukubuti. Omuntu yoyo genda mujja wa honorable. Omuntu nyamufuna. Ndi mu process kubanga kati abalonzi bange beetaaga nnyo omuntu n'okusinga nze. Baagala okulaba ng'olina omusajja. Baagala nnyo omusajja wabula bannaye abalonzi b'eruzira mbatumidde naye ate akajanja. Kati eruzira anna. Kati bali bagamba kati ono Slay Queen agenda kiikirira ani. Obulamu bwa Slay Queen mbutambuza kale you might not be a Slay Queen but obulamu bwammwe nga abawala abali classe mubutambuza mutya mu bulamu bwa bulijjo. Nze I live an extra. Nze ndivinga obulamu bwange ngo abantu abalala bonna. Segulumiza like I do what I'm supposed to do. Sina nti oba classy no. Ndivinga obulamu bwange ojja kunsanga mu ghetto, ojja kunsanga wa ntudde I'm doing what I'm supposed to do. Tambuzaako ebigere. Siri mu ngato. Nima like Nima. Osokuyola amanda. Yes, mbikola. Kwanga abantu bange bye bakola nange mbikola. Yes. Kati wali omusajja yali agenda n'abasajja bali mu America bansumbu. Kati wali bigenda okungamba divorce oyo mwana mumpe muwase. Mumanye mugendako. Ayo ngamba divorce omwala mumpe. Kati zaha kati bagambe nga tukyali wano. Mbagenda kunkubira essimu. Mbagambe ki? Bwakakawala kambe. Sina kyengenda bagamba wamma mu nsonyiwe. Nze mbakirize bankubire. Nze mbagambe ki? Ngomanye ebyokubagamba abantu bakwanze si bantu bange sibamanyi. Anti bo bakati kaliko wayogedde. Nti nze sira ku musajja bali bagala kulaba ali atya wansaawo. Kye bagala okulaba. Wansi? Bagala okulaba kyatugamba akitegeeza. Kati ge masimu agagankubirwa. Divorce ogamba otya muganda wange kyana nga kyamaanyi. Naye tosituseemu kkono honorable. Soko gire. Soko kubesha oti eyo asituke mukko. Bwalabenze kyenjogera ko. Ni situka mukko. Nedda kati eno ya freestyle. Situka mukko obakaka just situka mu 360 awo. 360. Soko kubire short eyo ngasikise. Aha. Chukamu. Banga agira boti. Bo boti. Boti kachuka mboti. Chuka munira boti 360 kati nyenya muko kati agoge masimu agagenda okunkubira omwana talabanga ko musajja ate noboloza bankubira bavuka bato bajja bakulu bali bungambi boyagala ebensanvu Divorce. Kyotankola sikirabangako. Eno yesho kati ate buli lwakusatu buli mu week olina okuba nga otudde wano. Kati nange ndeeseyo omuntu wange muwuukire embaloge kasuku tembuukira kontenti wange sayimu kawalaati
content wange ne mubukira shalom va ku bantu bange. Ani omulalawo? Ani omulalawo? Cruise exclusive. Well, Alan Cruise. Don't tamper with my content. Ono content wange nze mwetandikidde. Ate ne nkula ngo genze wala. Wale odileko eddogo. Njo kulwaga kabina kagwerere. Ati motuko tula mugendo kolera ngo otula boti wesi. Ngaba tebakulaba. Omanyi muzunga. Ogenda kudde eno omusanga ali eno. Bino mbyogeredde wano tozunga. Kano kantu kange nze nkoze ntya? Nze katandise. Damos 360. Damos 360. Kana akantu kange nze katandise. Situka vaira. 360. Aha bwoti aha. Banyenyeze mu bulungi awo. Banyenyeze. Kuba shoti enungi eyo aha. Banyenyeze mu bulungi. 360. Damo chuke bwoti maso. Aha. Turn around. Ako kantu kange nze nkoze ntya? Nze kalese kamagulu meeru. Nze katandise. Munvire ku content. Togaba content wange. 360. Yes, togaba content wange wano. Ogenda atenga ati nakulabye wagundi jangu mpemu please nja kuloga channel wano. Na ensaga mbannange naye nga bambi nga tuvudde mbyo okusaabe. Bwe bali kuba muntu musanyufu manyi bisere bisinga. Tukola content ono. Waliwo omuntu gw'oleeta ku show yo n'akutama. Nga nebyayagala tebinyuma. Yes. Ate nga ayagala kakasa nnyo. Omukyalo ono gwe mulaba yeesimbyewo eruzira kansala. Ate ebiseera ebisinga edda twamanyanga bakansala nti babeera bakadde nti ennaku zitulabyeko abavubuka bakolera ki? Abakolera abantu nga bavubuka. Yes. So kati abantu beeruzira abalonzi vayo ono erinnya n'eddala eriri mbuzaabuza. Namutalu yali ku kipande? Tugenda kibateerawo ekipande ku screen awo. Banaye mu mulonde. Muwa akalulu. Mugende mu kanso. Yawa Luzira. Ne mukiikirira abantu. Kati abantu abalonzi nno nga temala kugenda ku babaka ba parliament batuukira ku mmwe. Batuukira ku bwakusanga nti kansala muleme kwambala kitiibwa ffe tulina omukazi gwe twalonda eyo. Yambala kitiibwa ne bwe yavaako yasigala kansala. Ne gwe twalonda tetumanyi nti kansala. Okitegeera? So ku nsonga eyo ngenda kujogerako. Like nze nesimbye okuwa kansala LC3 Luzira Parish. So nze ngenda kolera abantu bange kubanga already mbadde era mbakolera. Ngenda bakolera ate nze sisuubiza nnyo balonzi bange kubanga bamanyi. Togenda bakolera ngudo. Sigenda basuubiza bintu bye sitagenda kukola. Ate nga mulaba siri gavumenti nti ngenda bikola. Sigenda kubalimba. Nze nja kukola bye nnina okukola. Oli ku kya kansala ki? LC3. Kansala LC3 abakola ki? You monitor like you link the local government and the central government. Kitegeeza wano ku sub counties gwatuukirwako. Like oba ogambe no government eriko ne central. Nti kati wano wansi twetaaga kino nga bola ebyo bi parish models bakansala batuyambako ne babireeta ku bitundu ne bituuka kufa abantu ba wansi. Wabayo scholarships ezo nga government zeegabye. Kati kansala aba naye ali awo mu office n'agamba ninayo scholarship wezitika ngendeko mu bantu bange abantu ba wansi nzibalage oba waliyo government projects ezo tailoring abaana abo abato abavudde mu masomero abateeyongerayo. Kati kikuyamba okurobingira abantu bo. Nze ngenda kurobingira abantu bange in case we get those opportunities tubikola. Yes. Waliogezako okwesimbawo ogwe kusooka? By the way, nagezaako in 2016. I wanted to. By then I was in Form 4. Ngwega kwesimba? Yes. Nanjagala kwesimbawo kuba LC2. LC2? Yes. Wali mu senior 4? Yes. Naye nagenda inaugural electoral commission. Nali ndi mwana mto nyonyonyo sina viri nchalika na katondi mu senior 4. Naye nali sina batula senior 4 naye nga njirimu. So bwe nagenda nasangayo omusajja ku electoral commission ne mugamba njagala kwesimbawo yanga akugambye kyali mwana mto nyonyonyo
abaana abato tebakkirizibwa nangoba like nempulira mutima nga nenyamidde baile omusajja yampayoko ne ku ssente emitwalo 5 nangamba ngende ku ssomero but I don't remember the man cause nagenda ne signing nga nena musanga nga atudde nangamba mwana gwe kikyononye wano ebiseera ebyo kuba waliyo nawulya walingayo primaries zaali za NRM nga mpulira bagamba bagenda mu kalulu ka primaries nengamba oba nange ngende kubanga they didn't need any requirement yes nengamba nsobola nogenda nengenda nenumba tebampa bangamba oli mwana muto kati we nayingira munda mukama yampa chance askari nanzikiriza nenyingira kati askari namugamba ninayo omuntu gwe manyi gwenzo okulaba nambuza erinnya namugamba mumanyi nina omuntu gwe manyi nga sina muntu nomugwe nkola ki gwe manyiyo so we nagenda nensanga omusajja yali atuddawo munda awo ku ntebe awo nambuza nanga mwana gwe kitogenda kusomero namugamba ngenda kugenda kusomero naye mbadde nange njagala kwesimbawoko ndabe kubanga already kusomero I was the head girl nakubuuza nti kusomero wowe ali mukulembeze yes wali head girl yes I was the head girl I was the HP which school is that I will not mention the schools vayo I'm sorry, I will not mention my schools, but I love them. They are deep there in the villages, so I respect village them. which side? Bugerere. Bugerere. Wano kayunga bwatu. Yawo kumpi nawo deep village. Nkubulire ekyalo kibayita deep village otegeere ebyalo gwe. So kati divorce I was challenged. Kutwala ebutambale like, nawulira bubi nnyo. Nagamba bangobye ni mwana muto. Like nasoka nentulaawo. Kati omusajja nangamba genda kusomero. Ndaba nabyo okusoma. Ate bino byenjagala. But I didn't have chances to. Nene wamu obudde. Ngamba kale kati akageri ke bangobye bwe nakwata boda nenvuga nenzaayo waka. Nengenda mu nyumba nene baka kati tata ngenda mugamba. Because me and my dad were super close by then. Namuga ngenda era yampa ne sente za transport ezantwale Nagulu. Ngomugana byakwesimbawo. Namuga njagala kwesimbawo. Nakuwa sente zikutwale Nagulu. Nfune form zezo zebajjuza. Naye ne bazinyima nenzirayo ne bakabwe basi. Nangamba wiki ejja genda kusomero. Ngenda kusomero. Kati singa bakuwa ebbaluwa ogenda ojjuzeemu. Singa bampa ebbaluwa nali ngenda bireka nga bigenda mu maaso. Ngende kusomero nga bwensoma nga bwennoonya scholarship ezinyongerayo okusoma kikyenjagala n'ekingattako singa nafuna chances too kuba nandibadde nsobola okuzirobinga wakola course ki nze kosi fashion and designing mwafune bana waliwo gye bayita simanya secretarial stapling stroke yes, but still that's stamping. Not, that is not the reason. But right now, katisa was no manchi chenjagala and anti kati chovula ngugambye amagezi ngoyina amangi kati right now manchi chenjagala once I get chances too I'll go back. I love law. Yes, if I get chances too. Yeah, so definitely. Yes, if I get those chances. Look, one thing, no, like sometimes we don't get those chances in life. Yes. Zitukira ku bantu balala and they're not utilizing them. Kati ebintu ebyo bwembiraba sometimes I'm challenged. Kubanga jeziri ntula anonga mbagamba jeziri but tetufuna chances too. But once you get a chance osobola okuddayo n'osoma ekintu ky'oyagala and you perfect it with the support. Wow. Yes. Kati LC3 wane biruzira boba kulinde. Boba ninde. Obasubiza bakolera kikale like abantu bo. Nachiga okubagatta ogambe genda bagata wakati wachi. Wa local government. Yes. Wala wanti ajagala wa LC3 nabagamba nze gwe mulaba buli family egenda okubanga efuna omugati buli kawungezi. Yes, service provision. Yes, like waliwo ebintu bya government like enoku counties nga they don't reach people like ngate tewali muntu abi monitoringa bulungi ngate omuntu bamuwe enkoko 5 ate nazezza ye chemba dengamba chimbanya okubuuza wali nti oyagala kwesimba okubwa kansala
ebintu ebisinga bituukira mu mwoyo ne mu byezibika. Kati ate nze siri omu ku abo. No. Nze once I get a chance office nempeebwa, everyone is free to come. Sina gye ngenda twala nkoko 5 ezo enkoko 5 z'abantu. Ngenda zikola ki? Nga ne 5 zisobola okukulemerera. So ogwo mululu abantu just balina omululu ready. Notunulira omuntu kubanga nze natunulako whereby like abantu basayininga enkoko obanga emitwalo emeka naye abantu tezabatuukako eruzira. Yes, tezabatuukako mwazirya. Oba mwazirya naye nja kweyongera okwekennenya ensonga eyo. Kati enkoko just enkoko muziwe basingagabira abantu. Yes, muziwe basingo mothers betetenkanye bakola ebyabwe. Naye ate otunulira n'omuntu abba ekintu kya gavumenti. Omuntu anoga naye kati gwe nnyabo. Ate singa abantu we batyo we bavaako mubasibe. Lwaki wabba enkoko? Tona bukwata buyinza. Yes. Bona obukwata banna. Nze ebintu nozirya naye nga tukusiba. Sisobola kuzirya kubanga lw'ensonga nze nga wano wendi ku myaka gye ndiko. I don't need much. Tolina kyewetaaga kyama. No. Just wagala kukolera abantu. Nze omutima gwange like ni mumativu. Buli waliba n'omutima omumativu ku nsonga ezimu. Kati enkoko 5. Kati nze enkoko zinkolere ki? Ozirunde. Ozirimu amagi. Aga amagi tugalye n'abalala. Kati gwe kitegeeza nti ekyo ne kiba kivudde eri nga bwe kivudde eri. Nga bwe kivudde eri kirina okugenda mu bantu. Kuba tesaagala tuvumaganye nnyo ng'ate baawa abantu. Okitegedde? Waliwo abantu abavumaganya gavumenti naye ate nga gavumenti yate ekintu ne kiyingira mu bantu naye ate abantu ne kitabatuukako nakyo tetukyerabira. Zisiina sayidi. Ne gavumenti ete ebintu n'ebibawa abantu bammwe bwe muba musindise ate ne batabituusa. Nakyo kikulu. Ng'ate mugate yabawa ate twafuna naye ate nga bebawa be batatuusa be batwala babeeranga kakun ne batwala ebintu ebyo ne beegabanya bo nga bo nga tebaweza n'abantu 2 be bawa ku bintu ebyo. Wow. And the government is not following up. Temanya na kumanya. Kati omuntu bwave n'agamba abana yali twarobi nga ne tubawo ebintu we biti. Ne bikomaawo. Ne babigiragira ne bikomaawo. Nenga ate baba bavumaganya ate nga baafuna baalya. So kati bakola kimu kuvuga muvumaganya government byebetaddewo ate bo nga baba kulembeze bafe ne batabituusa mu bantu. Kati njawo kubuulira. Eruzira waliyo scholarships zaliyo. Naye bana bangi nnyo tebalina byakola. Tebalina mirimu gya kukola. Tebalina sente. Like we're very broke. Tetulina sente. Naye ng'etaddeyo projects ezo nti gamba omuzadde babigamba oba LC3s gamba omuzadde alete national ID n'omwana we bamuwandiise asomere obwereere naye bigenda okujja mu bantu nga byayitako dda nga ne gavumenti ezo project yaziggala dda. That is being selfish. Abantu ne mutabagamba inform people muyise ekizindaalo tekiweza na mitwalo 2 mulangirire. Kati gwenga kansala on the small money you get jake emitwalo 2 genda ku buli kitundu ng'olangira it's very cheap. Oba kuwa miliyoni oba mmeko oba bakuwa mmeko oba mitwalo 10 jake emitwalo 2 kolera abantu. It's very cheap. Buli mwa soka kukusala butolo. Tewali byogenda kukkuta. Abantu tebakuta sente n'abaziina bazirwana buli lunaku bafune nnyingi. Nga wali abali obubi. Kati ogamba ogenda kukkuta ki? Ku that level. Bana ensonga muziwulidde bulungi nnyo kansala wammwe. Yes. Luzira is it parish? Yes, parish. LC eyokusatu bwe mbate mutegedde 3 kitegeeza ya kusatu bannange mugende ku lunaku olw'okulonda biba lutuuse londa ng'olondesa magezi. Londesa magezi. Tolondo olw'okuba nti bakuwadde kando.
mulonde omuntu agenda okubakolera omuntu obutono tuno bubamalamu abalonzi oli nakuwa kando ya 3 n'otunda ensi yo tolyamu bane abantu beruzira tobalyanga mulukwe nze abantu beruzira sisobola balya mulukwe kubanga kati nze ate bonsanga eruzira biba birala ku ground birala nnyo cause like nze mbeerawo nga bwondaba like nze ndi freestyle by the way so bwe munsangako olumu nga nkyakaddemu ate temunyiiga nammwe bamanyi okumanya akasajja naye ate kansala waffe kiki yes nze nyumirwamuko ku bulamu ng'abantu abalala ekyo sikyekwenyakwenya nyumirwamu tebakola ki temunyiiga ate temufuna busungu bayinza onyiiga naye luli bafunako obusungu ku mukulembeze omunyaga abantu baliyo bafa golyawo okutte mukazi wo mu kiwato muli ku boti cruise mweyagala omukulembeze kati omukulembeze simu akwataani nkwate bakazi bamu so bino ebintu nze ku myaka gye ndiko wamma temunfiirako nnyo naye ate ngenda bakolera oli waddembe okweyagalamu ndi waddembe okweyagala si byakubeera nti ate kansala wakoze otya nga twakulabye eno ng'ebbina linyeenya ebbina temukifaako mufe ku muntu na service gye ngenda obakolera kubanga bino byansi tubirekawo bulesi kati mumukkirize omuntu abakolere mukkirize omuntu mbakolere naye temufuna nnyo kasajja nti ate kansala bambi agenzeeko wali eri n'alaba ku bantu abazinazina kuba nange amazina ago gansanyusa abantu balina obusungu bannaye omuntu akeera nanyiga nga tolina nakyo omukoze nogaa naye mukwano lwaki onyiize bambi obusungu bwaki nagenze nange nendyako ku matooke n'omuceere tonyiiga mukasala abalonzi be tebalina nva zakuliira ku mmere gwoli eno oli ku kyennyanja owoota anti kati ate divorce olaba ebintu ebyo biraba kati nange nyinza okulya ekyennyanja nga just bambi omuntu yakingulidde naye ate temunyiiga bambi baizombenakasajja omuntu yakingulidde omuntu nga yantambuzaamu abalonzi temuteekawo mbeera bambi temunteekako mbeera kubanga era nange era sina kyakola osanga ate nga namulonzi wo nakutwala n'olya ku kyennyanja nakwokyayo batera okwokyayo ate nga balonzi bange kwamayi sina sente ndi mwana muto kati nze bagaye nti ngenda bawa sente kati oli bwajja ayagala kukwokyayo omu kampeyini nga njokya alhamdulillah onsiimira ddala naddala nga musajja anti abanjokyeza aba asiimire bagambe abali nga mwagala kunjokyayo mu kampeyini wemba mwagala kunjokyayo mujje tewali buzibu mujje tukole tugende ku ground tulabe emirimu oluseke lwa steel and tube wamma si kibi mujje muwokyeyo nze munjokya temugaana kunjokya munjokyayo bamala okuwokya nagamba kati naye kyeza ekimala kati nange njokyayo wanje ogambye otya naga nti nakwokyezaayo nembikwasaganya kati nange nkola atya wamma ebyo temubifaako ebya divorce nze ayagala okunjokya musobola okunjokyayo sente zakalulu mba nsiimye kati divorce kati bagenda kujjawa wagala okuwokyayo wagala okuwokyayo bagenda kujjawa wengenda oba olabawo jengenda olabayo ndabayo tebajja bulwa tebajja kubulwa tebajja kubulwa nze mbadde njagala bakuwokye banjokye bakujjewa bakujjewa bajje wange bankubira essimu anti bankubira essimu nenkubira kwata bajja kukubira nti waliwo agala okuwokyayo ez'akalulu nga nkwata kati nga ate tutemera kiwato tewali buzibu pairs you earn value added tax VAT tukutema kati abagagga abali eyo Viola wuno wano agenda kwesimbawo mumwokyeyo enamba yange eri ku screen yawo munkubireko
mwemba mwagala kwogera naye mwogera nange ne munonya waali ne twogera ku simu yange. Twogera ku simu ya divorce. Yes. Sesha tomala gatwa. Kwatenze kansala asoose okubeerawo nga sina na simu. Kansala. Aleka. Kansala asala no. Otumati tukubye enseke. Nate bayira WhatsApp. Bala toina simu. Abatulaba bannange nzabalonzi babeeramu nga abatulaba bannange Viola tayina ki toyina simu laba nno gye bakuwa laba gye bakuwa nze asoose okubeera kansala nga sina simu teri kalinako kajjeeko toyina simu kansala kiki simu busobozi butali wajja sikuyiriba anti mbeera bize nnyo ate olumu obeera nayo n'ogireka eno ate ne bagimu esimu yogiina olinayo akasimu akasookerwako ukikulu ute banna naye ate naye jjukira nze mbeerawo nga sigirina kuba mbeerawo nga nako kasookerwako sikalina tomanyi I came using Futu Futu naye talina simu ye celebrity atalina simu kati ndowooza nze namwegasseeko toyina simu ngenda sanga kaseera akazibu abagaga bantu bali bawagala omwana talina na simu divorce omwana tumuwe simu baliyo kati baga agala iPhone ki eba yeriko bagira batya omaye ebintu ebyamasimu badde sibimanyi nabo tobimanyi nze bagenda zimpa aliwo akatwalaga njamu 16 Pro Max so bannanga bali eyo kati bajjukuwa nga nze mbeera nayo bagenda gikwata yonna bayagala sobeera nayo mukama wange kati nze campaign manager kati newadde omulimu oyagala beera campaign manager nasobola okudduka nga tubeera mu dduka nze nja kukolera eno makindi njagala okolera eno naye buli kyetaagisa eno ku mutimbagano nga nteekayo nti yabannaye tulonde kambuza ekibuzo kimu wali waddeko ng'otambula kuba amatugo gawulira nnyo nojja nadde enkugeya ng'ompulira wali waddeko ng'otambula ne bagamba kana akawala bannaye oli nagamba nti zino malaya z'e Kampala wali okiwuliddeko nagamba zino malaya z'e Kampala zitumalira biseera kati mu Uganda kubanga ekyo nja kyogera mu Uganda yonna Abanayuganda they will say that oli nga takumanyi nakumanya nakupatiikako kasobera nga oli muwala like oli muwala asono gamba zizimala zetundira wali ku street yes they will bajja kuteekako buli any sort of the name olaba just n'omuntu ne bwavaano nga agenze kola bagamba agenze kwetunda why not me yes but once you have chance to talk to meet me in person and talk to me ojalabanga ebintu byendowooza bakumbuuze yes bakubuuze ojanga ebintu byendowoozaako bira even my mindset is not even kyovala nze mbaddewo nga siwooza na ku bintu by'abasajja wakati omuntu bwakulaba nakutunuulira laba bwe kambadde buno obwala obwetundira e Kampala kalabe baliyo ku comment section badditinga bawandika kati nze ago si mawulire si kipya kati bakiyita abantu like high profile people nti bamalaya kati ate olwo nze kati bw'otayogere kunze ogenda kwogera kwani yes ogenda kwogera kwani ogenda kiyitaani ate tetugenda kubatya ebyo bya bulijjo oli ne bwanaga nti obwala bumala bwawa oli ne bwayogera ki kati nze ebyo tebindya kubanga ate abantu bye banvuma nnyo bingi ng'ate mbiwulira babiwulira ng'ate mbiwulira kati ate abalonzi bakambwa nnyo n'okusinga bano abawandiika obuwandiisi kati abalonzi ku ground biralamu kuba tebalina obusungu kati ekyo ekigambo obugambo olaba divorce mu bulamu buno nze I love being happy nze osobola okimpita then I just smile cause nze neemanyi ate n'abantu benjagala okubeera close nange bammanyi ki ekiyinza okukunyiiza mu bulamu obwo mu nsi muno ebintu ebyandinyiizizza byanyiiza dda
byanyiza dda. So I turned to be a happy person. Ne bwe mba nyiize nja kubeera musanyufu. Yes. Sina room for hate. Navaawo. Oyina mukwano gye muwala bw'oyita mbu ono bestie. I don't have a best friend. Yes. Mbadde okubuuza ennaku zino ba bestie bafuuse ba bestie. Ba bestie basinze okuvaako obuzibu mu mikwano gyabwe. Bestie banaye bestie wange. Sina best friend. Yes. Buzibu ki obuli mu kubeera ne ba bestie bwe ng'omuwala? Nze ng'omuwala cause nange nalinako bestie. Then it was a betrayal. Yes. And it's now like 6 years I've not held from that lady, from that girl, or lady or girl. So I was heartbroken because of my friend. Yechitya. Yamenye omutima. Mukwano gwo? Yes. Yakola ki? I didn't think salowooza ko nti tusobola okwawukana. What really happened? Kyatuukawo. Because wali essaawa zino abempulira bestie wange, bestie wange. Nze ne mukwano gwange oyo, like, I'm sorry. Nze, me and my best friend, like, she was older than me. She was in her 30s. I was in my teens. I was clocking 20. She was in her 30s. Now, yeah, she was my super close friend until, like, I could put on this dress. Narwambalira nga, like, tarozeza. She can gaswa no kunaza. I'm down. Like, we could even peck. Like, she was super close to me. Like, nga n'omusajja ndaba tayinza twawula. Nze mwali mutuuse ku ssaliri nti osobera ne mukwano gwo n'omusajja ne bwajja like nonkwana akugambirawo no, like if you call me for a date or dinner bwe mba sirina isigenda kiba kigaanye. That's how we used to be so close. But up to now, 5 years, I've not held from my best friend. What really went wrong? Nze, like I told her, nze njagala nnyo ebintu by'okubeerako mu kyalo. Yes. Kanga nze nakulira mu kyalo. So when namulekaawo, she thought oba nagenda bweru. But I told her, ngenda kutambula mu Kokatini. Ngendeko mu kyalo, like I'd be there with my mother. So when namuleka alowooza nti I've gone for good, kati ebigambo ne bitandika. Yes. Ye mwenyini ng'abyogera. Ng'agamba nti wabomba. Yes. Ate nga wendi. Ate nga mbeera mugamba buli kimu. Like she felt like insecure, like nga sobola kubeera na mukwano mulala. I had her only. Nga tasobya. Even my family knew it. I just leave the family, then I go with my friend. Your friend? Yes! First, comes first. That's how she was super close to me. Nga mpulira, like, I cannot stay kubeera mu nyumba nga ate taliimu. Yes, nga ne bwangamba agenzeewa. Tulabwe tuti. Oba ogenda naye? N'abantu balinga batulaba. And ate abantu bambuuzanga, what went wrong naye? That is life. Ebiseera ebisinga bagamba. Siwonanga ne kati. Ebiseera ebisinga kankubuuze kino, ebiseera ebisinga nti abawala, oba tulaba abalenzi n'abalenzi nga bali bonna, abawala n'abawala, wali ebigambo bitera okwogerwa. Abo bali ebisiyaga. Oli nosanga omuwala nga oh my God, buli kimu kupeeke. It's not true. Dala kituufu. It's not true. Nze sihiringanga for 5 years. Omuntu oyo just okwogera obwogezi nti wagenda bwetu kyagala ekinene nnyo ekisinga ku ekyo. Like she felt insecure, but like I couldn't. Nze nga sobola kugula lugoye nesimugulira aninamu ati sitinga sentence ndeka nesigula ko she will know. Kwa kimanyi bina aba akyali mulamu. Yes. Gyali mulamu. Gyali mulamu. Bina jabbira. Ate abeerawo mweyo makindi. Yes, she's there. Wali omusanzeeko nga mutango nawe otambulira. Maze 5 years simulabanga okuva twalawukana. Temwogerangako? Yes. Namuta. Abeera mu Makindye? Yes, abeera ewammwe. Waffe si Makindye. Eyo gye mulira ku ssente. Naye sihiringanga 5 years.
nze ngamba abawala ne ba best friend Yes. nze best waliwo n'abalala okusanga muwala nga alina boyfriend n'agamba ati nga alina omulenzi. To make matters worse, nalinga sifunangako ku best friend. Newe nalinga ku ssomero. I just go to school, I read books, and I just read mails. Katono mufuna otya? Kiki kyasinga okubagadde? Twasinga tugasa yali COVID. Mu COVID? Yes. Ha COVID yagatta. Nze COVID katampa se. COVID, yes. COVID yatugata, like she was there every day. Like, actually, twa meetinga na ku street. Yaina watera ogula ebintu ewomukazi awo waliwo n'abakazi abatunda ebintu ku kyalo bamami ku midaala. Yes. When amusanga, then we started taking a jazz we batyo mpola mpola. Oh, I got close to her. Nogenda kwewe nomukyalirako? She came to my place. So I don't usually go to my You used to stay alone? Yes. Ne kati obeera weka? No. Obeera naye? Like nali mbeera waka naye nga nsobola okubeera nzekka. Kati wane obeera waka Mutungu Luzira? Yes. Ne wamama wo? Ewa tata wange. Obeera waka? Tobeera weka? Tobeerangako weka? Like she used to come home. Like what I'm trying to mean. Ngamba. Gwe tobeerangako ng'oli independent nga toli wammwe ng'olina weepangisiza? No. Kigeza tobeerangako weka mu bulamu? Obadde waka gy'okulidde? Yeah, with my sisters, with my family. Gw'otasuze waka bakuba essimu? Yes, definitely. Era bajja kunoonya. Alazeewa. So, kati divorce. So I was heartbroken by my friend. Till 5 years. Nzena n'omwana wajja like we hang out. No, sisobola. Tolina mikwano gye gy'abawala gitijja? Sirinako katijjo. Ate mu balenzi? Mu balenzi. Nti bestie. Waliwo osanga omuwala ng'alina boyfriend ng'ate bw'agamba alina besti we mulenzi. Nze? Ba besti abo balidde abakazi baffe. Just nze nina emikwano. But I don't have bestie. Maybe the person I'll be dating will be my best friend, and that's it. Period. That's the circle I want. Twala kwegatagata kwanyu bantu bangi? No. Okay. When I have anything, I'll just call you. I'll be like, babe, this and this. Okay. Ambulamu tuba ne choice. If you are to drive a car, motoka ki gy'oyagala okuvuga? Motoka ki gy'oyagala okuvuga? Mbulamu. Bluetech. Yeah. Benz. Yes. So nga muziwulidde bannaye. Kale omusajja bw'ajja nga yajja yeevuga Mark X. Mark X. Olaba, sometimes you can't judge a book by its cover. Nedda Mark X olabirawo. Alimu n'obutaala munda mu dashboard. Mbwamba mbazze naye agesi olabe mbw'aba alina ssente. Kasita gijja nayo ng'eriko obutaala mu dashboard. Eriko n'ekyoyi. Omanya nti yiye. Vamu ebyasa. Abeera waffe eri. Aba aveeri waffe Masaka. Omanya nti yiye. Omanye Maybe mugamba mbasima don't judge a book by its cover. Stupid. Divorce. How can you be like a fool like that? Yeah. You have to accept nti omusajja kazize n'olu moto ko obutaala eno wansi bwaka mu rumake ekisinga eno wansi bwaka mugundi watu mu mipiira dashboard eriko ekyoya kuliko saala za maama emabega. Divorce. Omanya nti ye talina Bluetech gy'alese waka. Kati divorce abantu aba balina ba bestie like what also bagamba kati gwengaki. I don't advise anyone to wear a bestie. Nze with the life experience that I experienced with one best friend, no muntu oyo omu, I'll never have a bestie unless the person I share the roof with. That is your best friend? That will be my best friend. Okay. Yes. Nze sikiriza muntu yenna mbosimanyo yo bestie wange. Smile, that is my best friend. Nze sina best friend. Nze kubanze bemita mikwano gyange sina ba best friend. Bye bankoze bingi. Kano ka advise nkawa abawala. Like once you get a time, once you get a chance, be yourself. Like our best friend taina kalungi kakwagaliza. Walimanya nti omusinzeeko kantu katini. Like nze emyaka gye naliko n'omuntu oyo emyaka gye yaliko. Like yandibadde ansabira. Naye she didn't pray for me. She wished me bad. Wow. Yes. Ate nga nze nagezaako muteeka ku level. Cause like nze
njagala nnyo okuba ne mukwano gwange nga at least ngattako oba nga naye ngattako nze saala kulaba like mwine eyo ezo trend zemugamba ez'amasimu oba ki oba ki nayagala nnyo okulaba mukwano gwange bwe mba nina kasamutanga nga naye akalina like nga saagala mulaba na itel nze sibyagaliza kati nga ngezaako like mugamba okay sibikola bwe mba nina iphone beera ne tekino yo so I don't accept it. Divorce, that's how I was close with this person. Kati osaso chikola. Right now. So chikola stranger. Bwemba nina chance. Okay. Because they wish me good. Bibasingo kwagazo singa. Bibasingo kunjagaza abantu abali close. Cheche changamba I have a little people that I help where I can kuchensobola. Okay. Yes. Ngababera one banenyumiriza munyonyonyo. That's great. Yes. Honorable afe mbadde tusaba tukati tumalirize tusibule abantu tujja koma mu party eddako week ejja olwa lunaku lujja kuba lwa kusatu tunyemu ate emboozi endala sibula kuba tulaba Honorable. Yes. Amanya gange nze Namutali Viola mwebale kubeerako Celebrity Track ne Divorce. Yes. So nganyongera bagamba nesimbye okuba Cancer LC3 Luzira abantu mwenna abeeruzira mu subscribing mu liking mugenda kundaba nti kwendi ddala ate nga nkyajja ddala byonna ebibozi bye tunyumyamu bituufu ate nze abinyumiza ate n'ekirala mumpagire mumpa akalulu temugamba nti ndi mwana muto ngenda bakolera emyaka si gye gikola obwongo bwe bukola kasita munalonda emyaka kati mugenda batemufunye service ze mwinafuna mwefiiriza omuntu omulungi so Divorce webale kunchazaako ku channel edduuka ly'engatto liri side wa mutagala okugula ku ngatto zino zogambye za 600 zine za 600 sizitunda otunda ziri ez'amafuna mpona mutwalo 15 bw'obutini mutwalo 5 za bei zaffe kasanvu mutwalo ate gwe oyambala ya mitwalo 6 anti kati nze njamba soko gye mufulire waiti yayo enengato ya mitwalo 6 bannaye enengato ya mitwalo 6 yambala ya mitwalo 6 oyongedde kigumiza mitwalo 6 kati edduuka liriwa William Street awo gye tubeera nga tuyiriba tuyiriba ng'oyagala obugatta omukyala otunda bugatta bwokka busilipa busandols mutwalo 2 wenda bateekamu abawala n'abuteeka mu motoka ajja nga ayambadde obusandols si bwa bbeeyi nnyo by the way bavugiramu n'emmotoka si bwa bbeeyi nnyo mutwalo kasanvu 2 3 awo so bana ensonga bwezo zitambudde olunaku olwaleero tubadde ne mwana muwala Viola Honorable Maika totanso kufuuka Honorable tuma tulina okuligattako mu kitundu kyaffe ekisookedde ddala ku Celebrity Track tunyumizaamu ensonga z'owulidde awulidde nga olimu ebikunyiiza twala ebikusanyusizza ebikunyizizza tobitwala kankwagaliza olunaku olulungi kisinzira kuba wondabira walabanyuka kuva ku mirimu essaawa zino nga vidiyo eno girabye obudde buzibye agirabye ng'obudde bukya agenda ku mulimu tulaba vidiyo okusinzira mu nsi ze tulimu n'obudde bwe tutambuliramu so weyongera okuwanga onegatta weyongera okujjukiza nina musajja wange wa Suda Properties ali wali Najanankumbi ali Zana wali wansi awo agala property agala ennyumba ey'omulembe ayagala okufunira poloti ennungi nga nteketeke bulungi balina estates ez'enjawulo nja kuba nkuwanja estates empya ze balinawo basangibwa wali Ezana nja kuba tenkuwa n'enamba y'essimu leka enamba y'essimu yo ngikuweera eddala tulabe ng'ekintu kitambula bulungi nnyo oyo nno kyali wange njagadde muyiseemu Suda okay Suda Properties nagiwandikako nti eno ine enamba y'essimu tubenga ate ekintu kitambuza ate bulungi pole pole sana okay enamba z'essimu koyinza okufuna banaffe aba Suda Properties Limited balina byapa byokka enamba z'essimu kuliko 0709 20 06 00 ne bagamba nti
n'enamba y'essimu endala 0772 oba osobola bafuna at info@suda.co.ug wali ku email bagamba affordable and organized housing ebisingira ddala banafe abasuda properties limited basagwa wali ezana ku Entebbe road ojja kubafuna bulungi nnyo kambagazi ono kulungi mwera